Kanaaluzaala wa bino byonna kwe kulonda kw'abagoba ba takisi okwaliwo ku ntandikwa y'omwezi guno ng'embiranye okusinga yali wakati wa Wood Walakira amanyiddwa ennyo nga Chief Abiola ng'ono wa Kotisa ne Richard Kiyaga owa Utrada. Okulayiza ssentebe ku siteegi y'Entebbe kubadde kwakubaawo olwaleero wabula nga kitegeerekese nga we waliwo abavuddeyo okutaataaganya. Poliisi ebadde bulindaala ng'esazeeko ekifo okutangira ebibadde biyinza okuvaamu okuyiwa omusaayi. Wabaluseewo okulwanagana wakati w'abagoba ba takisi oluvannyuma lw'okulumiriza abamu ku bavubuka okukozesebwa okutabangula emirembe ku siteegi eno. Poliisi ebiyingiddemu era n'ebaako abavubuka babiri beegombyemu obwala. Twagala muntu akola ku stage ng'alina emmotoka ekyo kimu. Ekyokubiri ffe abataka tugenda bawa ssente zaffe za nsako. Ekyokusatu ffe tulibadde b'Entebbe tetuli bakotesa yadde yituliramu. Twafuna obuzibu mu bantu betwabawangulwa okuva ku Sande ekiro bayuza kyati ne bakuba omuliro mu paaka. Tulonda ne tulonda Kiyaga kusaawa zino akomyewo aleese bakipesi be yaleetanga sente zetwakwatanga osi okumega yaliwo mu kulonda naye era tatuyambye. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nga bwe bayitiddwa okugezaako okutangira ebibadde biyinza okuddirira. Abantu abamu tubasaamuninze bajje banga twagala batuule wamu ekintu ky'okulwana buli lunaku okulwana okusika mugwa oli enkeero osanga bamukubye ejjinja twagala bikome. Abakwate bakuumirwa ku CPS mu Kampala.